The Newsroom, where untold story is revealed. Okachankalano mu family ya Bobi Wine, Nyanzi ne Babi bano bitabuse nkugambye sibirungi yadde nakamu agave magere atira tebisanyusa yenno musajja mukulu tegusulwa owatoli mwavu mutwego gwe mwavu alese obwino omukambwe ku Mathias Mpuga Nsamba ate nno bibi n'olumbu yaliko byayogedde David Lewis Lubongo ya SGA One National Unity Platform aba Secretary General alina byaganyo okubeera nga akola ebya family ya Segirinya byebadde esaba Kyagulanyi bamuyisiza mu egaali nkugambye tebiwomesa nakabululu ensonga nazo mpitirivu zonna zenkuleetedde nzeddeni nkusaba n'obwombeefu obw'ekika waggulu video soko jimpereka like wojiwa like wojiwadde muliro munange okugitambuza tuuka ku buli sekino munjali eyo mu ngeri emu ate na subscribing nga gwe mulindi gwo ogusoosa okulaba video zaffe oba ng'obadde ng'oziraba naye ate nkusaba kaakano subscribing osobola otwegattako mu butongole gweyagala olanga naffe tunoonyeeko ku ssimu eziri awo wansi noti 77 kwoteeka noti 7 426 ate tusobola okubeera nga tulanga business yo go back to school offer ekyagenda mu maaso n'okubeera nga etambula era nga tukusaliddeko ebisale bya 10% ku birina okubeera nga bisasulwa gwe director ow'essomero kansooke nkwe video eno tweyongereyo. Kadingo kitaawo ne nnyoko baafa siriimu lwaki tewatulaga ku busolo bwabwe n'olyoka ota ebinuduzi by'omubaka omulamba member of parliament bw'onoonyezaako simpase sooka tulage ku bakitaawo ne nnyoko tulabe ku nnyoko tulabe ku binuduzi bya kitaawo ba nnyoko lwaba byali tebiwomoggose bonna baafa siriimu nabyo bitulageeko ekisajja ne kyefuulayo leke olw'okuba kyafuna abakigoberera abajega olw'okuba kyafuna abatamiivu n'abasiru abalowooza nti be bategeera kitaawo yafa siriimu ne nnyoko tulage ku busolo bwabwe ne mulyoka musaasanya ebinuduzi by'omusajja omukulu alina n'abaana alina n'abakyala n'obuko bwaba Segirinya yasoose Magombe kitaawo taliyo teyafa siriimu ne nnyoko teyafa siriimu tulage ku binuduzi byabwe omuntu n'akulojjera ennaku ye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okuba bifaananyi kubiteera abantu omusajja yakulaga nga wamuluma nga gwe weetega kamera ng'omuteze kamera omukuba bifaananyi noto omunyo gwa Segirinya noto obusolo bwa Segirinya kitaawo yafa siriimu ne nnyoko nabyo tulage ku bwereere bwabwe tebulina baali tebawomoggose ebitundu by'ekyama lwaki byo tobiteera ensi oyagala kutulaga nti Segirinya yasoose Magombe ye mufugo wa Kalaba kitaawo teyafa siriimu mugumu ogukulembeza ogutalina bwongo ogutalina magezi omusajja omukulu n'obulwa amagezi ebigambo sibiwoomu akamu n'akeddagala. Calvin Kayanja avuddeyo n'ayisa eggaali mu His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'ategeeza nti Bobi Wine bazadde be baafa siriimu because ebitya biki na biki nga nze omuliga ng'ate maama we Nalunkuuma ekyamazima amatuufu oba oliawo tekimpisizza bulungi era n'abamu kwaba abantu tekibayisa bulungi kuvayo novoola bazadde bono nonno ng'agamba nti batadde ebifaananyi bya Segirinya nga ebitundu bye ebyekyama oba obusajja bwe nga bwayokyebwa oba nga bagamba nti bwakubwamu n'empiso n'ebintu ebirala ng'ebyo naye n'atavumirira baakolwa kikola kyakwokya bitundu byakyama bya Segirinya n'okubeera nga baabi disnormalizinga oba okubeera nga abeeri dysfunctional nga tebikyakola. Ote musajja mukulu wamanyikiddwa nga tegusuulwa owatoli mwavu mutwego gw'omwavu atabukidde Mathias Mpuga kambikuwe nabyo obirabe. Mpuga takyali wanno tewali yali amugobye n'ebikolwa bye byamugoba n'alangirira n'ekisinde ekirala kyagala gamba nti astrokinga Nupu stroke DA Nupu stroke DA Mpuga nupu stroke DA kyagala okutegeeza
Ko twagala mwami Mpuuga ategereke bulungi. Yabadde ajjira mu kiti ki? Okutegeka okuzika kwa Ssegirinya nga parliament. Yalize n'asaba nti Ssegirinya abadde munywanyi wange. Mbadde nsaba mujja kumpayo eddakiika 5 oba 10 njogere. Baalize muwadde. Lwaki yetumiikiriza agende mu parliament wa speaker ajeyo sente akola ebintu mu bwangu ngani naleba Ssegirinya abadde member wa NOP nga ina ne card serving member wa NOP. Yes. Ngera NOP yeyina okubeera mitambo nebaza family ya Ssegirinya nti Ssegirinya abadde mu Islam. Family yabo bonna nga bakatuliki. Family ya Ssegirinya bakatuliki. Ssegirinya abadde mu Islam. Nete baguyingiddemu omukolo abakatuliki oba Ssegirinya tebaguyingiddemu. Bagulekedde abayisiraamu. Bamuwadde ekitiibwa kye kubanga abadde mu Islam. Tebaguyingiddemu. Bagambye abayisiraamu bajje batambuze ensonga zaabwe wano. Ensonga eyabadde lesas ow'ekitiibwa Mpuuga yeeriwa. Era akolera ani? Okuziika wakati. Okuyingira okuziika mu makati ngani. Kwa kuba leader of opposition yaligambye nti anze mbatwala. Oba yakikoze ng'omuntu abeereddewo nnyo omulwadde because nalabyekaawo mama wa Ssegirinya nga yeebaza kati Mpuuga atubeereddewo nnyo atulambudde kasente katuwadde oba osalaze mu kiti ekyo okwongera okuyambako mu mbeera nga babadde akikola bulijjo. Maama talina buzibu. Tukwatagana aweze ennaku 2 ezo. Ensonga balwana omulambo ogujja n'oguteeka wano ekiro kyonna mwezi ennaku ezo ennaku nga 2-3 ezasembyeyo. Mpuuga yabaddewo nnyo nga Ssegirinya amaze okufa. Yabaddewo nnyo kati bambi maama ne bamubuzaabuza yabadde ategeeza ennaku ezo 2-3 nga Ssegirinya amaze okufa. Kubanga obwedda sente zitambula kwata kankwongere ono yesenga ono yekojja sente. Kakati ye Muhammad Nsereko afudde n'agenda mu maaso n'okubeera nga criticizing ekibiina kya NOP kwatadde nno n'ekitongole ekiramuza kizingiddemu olw'okuuma Muhammad Ssegirinya Beira. Ebigambo bye bibino wano binjiko era Mathias Mpuuga Nsamba akagendeddemu naye. Wembuliza abantu abadde bagaa nti gavumenti eyagala Ssegirinya kubeera ku parliament ani yawaabira Ssegirinya? Yali gavumenti? Yali member wa kibiina kye kimu mwava. Si ye yawaabira Ssegirinya? Yawaabira Ssegirinya. Okitegedde? Kaakati ate n'obutunuulira emitwe gyabwe ekigaa nti kooti tezikolera bantu. Ate kooti neegaa Ssegirinya asigaleyo. Kooti etakolera bantu. Because they live on deception. Ekibakolera kati balimbe kooti. Ekikolera akati kooti. Olwo Ssegirinya alwala. Before alwala agaseewulira bulungi akava mu kalulu. Mugamba oba fatigue. Obukoowu. Buli kyendi akisesema. Ate ne sikini yange efuukuuka bwetyo agende Nairobi. Nga yakawangula bw'ati. Ssegirinya okudda okulayira mu meeyi. Yava mumutunuulire nga bamuleese okulayira. Yajja yeetambuza yekka. Yajja bamukwatiridde ati. Ssegirinya yava mu ddwaliro yadda mulwadde. Okujja okulayira. Ssegirinya yali mulwadde. Bwe bamukwata nga ffenna bw'osobola okuba n'obulwadde oba kifuba kikuluma oba wano wakuluma oba olinamu obulwadde obulala bamutwala mu kkomera abagamba ndi mulwadde. Kino ekintu kigenda kuluma omulamuzi ey'ama Ssegirinya Beira kigenda kulumiriza paka bw'olifa. Ti omusajja member wa parliament alina fixed place of abode agambye ndi mulwadde n'omumma Beira alina exceptional circumstances. Bw'oyogera ku muntu yagenda mu maaso n'okubeera nga petitioninga musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Muhammad Ssegirinya omugenzi mbwe ebitabo bye tebiwera kigambibwa imbu yali Mathias Mpuuga Nsamba era tegusulwa watali mwavu mutwego gwe mwavu ajeyo bwino ku nsonga eno. Okimanyi nti mukulu Mpuuga omugenzi Ssegirinya nga bakamala okumuwa kadi ya NOP yakola petition emugibweko kubanga teyasoma atamanyi luzungu
ng'amaze okufuna kaadi okimanyi nti Mpuuga yakola petition bagimugyeko kaadi. Kakati nno nga tukyaliawo Mathias Mpuuga Nsamba kino si wa kukyeyambulako Lumbu ye yaleese bwino ng'agamba nti Kyagulanyi mukwatibwa ekalangala n'abaana abasoba mu 10 kwali kulyamu lukwe lwa Mpuuga lwe yabalyamu n'akuba essimu we yabawambisa era Lumbu yategeezezza nti n'abaana bangi kwabo battibwa era ne basuulibwa n'ebigambo bino biwulirize. Mpuuga essimu tewagikuba sigo wakwatisa Kyagulanyi n'abaana bonna bali kampeni trail ya Kyagulanyi mu bizinga by'essese sigo wakuba essimu era abaana boyogerako be baata abali mu 12+ osobola okutuleetayo omwana n'omu ya survivinga okujjako wano common figures twali tumanyi abaana bakyaliwo abaana 12+ bonna babasala ne babawagoonya abalala basulamu asidi eyo information tugirina ku orders zo. Gwe musajja gwe kyovola nabuuza mu 1994 wali luddawa okusinziira ku mutima gw'olina n'ebikolwa by'olina wandibanga musajja gwe mu 1994 waliko ewammwe. Mpuuga omutima gw'olina nabuuzizza mu 1994 during the Rwanda genocide where were you? Ebikolwa by'okola n'omutima gw'olina ondeetera okukkiriza nti wali amanga the people. Map Media uno kwali Map Media wesirikire kakubira essimu sibi womu yaddakamu n'akeddagala. Kakati nno Lewis Lubongoya, David Lewis Lubongoya omuwandiisi oba ow'ekibiina kya NUP SGA avuddeyo n'ategeeza nti maama wa Segirinnya ekyokusaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex abadde omuyambi wa Muhammad Segirinnya okujja okwesimbawo ekibiina kimuwe kaadi n'ategeeza bagenda maaso n'okuba nga bagoberera enteekateeka entuufu nga bwe yakolebwa ne ku mulundi guli okubeera nga bamuwa kaadi tebajja kyusa mu mateeka ga kibiina ngeri ki gye gakolamu kintu nga bagaba kaadi era bagoberera ago singa kaseera kanaba katuuse ak'okubeera nga bazza omuntu mu kifo ky'omubaka Muhammad Segirinnya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tetugenda kutula wano ku kitebe tusalewo nti gwe tugenda kwebuuza ku bantu era process yaffe mugimanyi bwetambula. Kakati bo bannannuupu naguno gwaka nkugambye bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bagamba tetujja kukkiriza akamanyiiro na kutulinnyako. Anko Bini wuuno atabukidde maama wa Muhammad Segirinnya era nkusaba nabyo obiwulirize. Maama wa Segirinnya Muhammad omugenzi nnyabo nategedde omwana gwe bayita little boy eyagenda ku kitebe kya Nuupu ayina olugero yayogera n'agamba nti ayonka nnyina omubi tasesema. Nyoko bw'aba mubi oba awunya oba ki ng'akaana kamuyonka kayonka tekawaaneka nga bakasesemye mama wako mubi nedda naye kabooga kakkirizibwa okubooga so kwe kusesemwa kwako. Otandise okuŋŋanya abazzukulu nti temulina kyakulya mbabalekedde abazzukulu nategedde nti ojja kujja otandike okwebaza Mama Segirinnya webazizza jjajja w'obusiraamu nti yakola kinene Muhammad ofuna kaadi naye Muhammad okola yawangula tewajjako kwebaza bamuwa kaadi wadde okwebaza bamuwa akalulu. Wuuyo we mukugamba nti osindika asimabina omwana wamwe gwe mulina owa akalulu mukwano abeekawo empe sigwa abagamba kubanga ne Segirinnya sigwa musabira akalulu. Mama Segirinnya saakulaba kongo osaba akalulu ka Segirinnya sirika. Abaganda tulina olugero olugamba nti enswere y'amaddu efa gaaluwaluko. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom kankuwe video enatera tukomewo. Ndowooza mwena mwategedde ba Foot Soldier be baani nabategeeze mabega kawo mu butawotalo bw'abayimbi obubaddewo nti Foot Soldier tasobola kuyingira mu kigunda simama mu nkuuka ya mwaka mbw agenze kukuba muyimbi bucupa tekisoboka. Entegera yabwe ya waggulu nnyo baagala kuleeta nkyukakyuka mu Uganda balwanirira ddembe ng'ate bagamba badda kwebe musima bakuba omuyimbi obucupa. Nabategeeza mwalabe ekyabaddewo omugenzi Honorable Segirinnya
ba foot soldier batusewo sawa musanvu ng'enkyalo baziika ne bakolakola emirimu ku saa 8 bode ya Sseginya netuuka ne bagiyingiza mu nnyumba ne babeera waawe waka ziba ziwera saawa emu Mpuuga n'atuuka nabagamba mu nkambi ya Mpuuga ninayo omuntu wange yangambye yatuuziza olukiiko n'agamba nti oba kitya Sseginya balina musabira wa ku kisaawe kubanga constituency ya Mpuuga yennyini eyo ng'ayagala kulaga maanyi ayisa sipiika abeere ku mukolo okitegeera kakati bafutu soja nga webali Mpuuga watuuka Sauda Madada najja essimu n'agikubira president n'amugamba nti your excellency Mpuuga atuuse president yeebuzalaga ate Mpuuga ze kusula ku mufunti ye n'amugamba fuba nnyo kase otegere Mpuuga ki ekimuleese n'amugamba kale baaba ate wayiseewo mmeka kati Mpuuga tebannamanya bafutuza tebannamanya nti Mpuuga ali ku target ya kujja wano bode ya mugenzi gitwala ku kisaawe Mpuuga asooka akola buli kimu kyonna kigaana asooka akwata abaana b'omugenzi abagamba mugende ku kisaawe bajjawo omwomu Sauda Madada amanya nti enteekateeka lyakujja omugenzi kumutwala ku kisaawe ajjayo essimu agyolekeza president amugamba ow'ekitiibwa president enteekateeka Mpuuga ekyamuleese okusula wano ayagala ku saa 9 ogw'ekiro ajjewo bode y'omugenzi agitwale ku kisaawe president amugamba weesirikire akubira omuduumizi w'abafutu soja avuga nti mukole kyonna ekisoboka tebageza ne bajja Sseggirinya mu nnyumba naga nti jambo bagijjako Mpuuga aba akyali awo ng'abantu bononda bali ab'enganda bonna abasinga babasombye mpola nga babatwala mu kamugunyu aba akyali awo bafutu soja ne basalako ennyumba yonna saa 9 ogw'ekiro nga newe kaba kamunyeera tekasala kufuluma awo nga newe kaba bakoze layini ku nnyumba nga newe kaba kamunyeera maama abuuza kikintu tukuuma mugenzi nze Deni yakutuusaako ensonga mbagaliza bimunjagaliza banywanyi video kimpereka like yo sharingireko ne munno liking commenting otubulire endowooza eyo butya buweri ate era mu ngeri y'emu ogende maaso n'okubeera nga ate munnango subscribinga tusobole okubeera nga ofuna buli mboozi yonna gye tuteekayo ku mukutu guno tusinkane nga mutonza gulu oyo akkiriza mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.